ebyokwerinda binywezeddwa ku Fangoni Forest ewali Skin oluvannyuma lwa Dr. Jose Chameleone ne ttiimu ye okuwoninga. Obunkenke bweyongedde ku Fangoni bataddewo munnange ate CCTV eside eno byengenda okubeera nga nkutuusako munnange nno ebya Alien Skin kw'ossa ne Dr. Jose Chameleone bikyawuumya social media. Actually byenziza okubeera nga nkutuusako maaso awo ngenda kubeera nga nkulagakokko Palaso kw'ossa ate ne Chameleone yennyini munnange ate tulabe ebiri mu kugenda mu maaso munnange ate ngenda kusaba video ogirayikinge kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba. Bampita Geminati sinzira ku Geminati Yugi kansoke munnange nkutegeeze ebya Alien Skin kw'ossa ne Dr. Jose Chameleone bikyawuumya munnange ate social media. Kakati nno wenkoledde video eno nga ebiri mu kutambula wali ndabyeko kaawo munnange ku information actually ebadde etambula nti wali munnange ate ku Fangoni bataddewo munnange ate CCTV camera. Immediately ebyokwerinda binywezeddwa ku Fangoni Forest ewali Skin oluvannyuma lwa Dr. Jose Chameleone ne ttiimu ye okuwoninga nti olunaku olwaleero egenda kuba nsasagge nga werekeddwako Scorpion Shaba nti egenda kuba nsasagge bagenda bayisaamu eggaali leero beetegeke. So abafangoni beekunganyiza abafaani ne bagula kamera era wetwogerera OC Coach Clement yali wali eri ku gundi ku bya security essaawa zino yali ku radio call. Security enyezeddwa DPC yede tunamulabako n'abalala naye nga kyobumanya leero bawadde ekiwandiiko nti bagenda kusalako era beetegeke bigwerawa. Ku side yemu ndabyeko ku wali Kabadiya no munnange akyatabukidde munnange ate Dr. Jose Chameleone bubi nga bwogeza ku munnange ate okulaba abaddeko ku live awo naye bannange byonna gye biggweredde actually kansoke mbikuwe ate nkomewoko ne Chameleone. Niffe wetuli tetugenda kubatya tugenda kubakuba ofibyo gabakola bo ozigabira budoogo buno budoogo muleta buleeno watugamba oli upcoming mwana toyina yadde n'akayimba n'akamoyedde akavuga yadde akasala mu kikomera kyo oli awo gwe nemperekeza eyo ya Palaso usasula Chameleone otolyako abayimbi nga mukaaga mwafuka ba upcoming muyimbira ne bia nga mwogonya katali mushakabira interview mushakwira bana mawuli babajjako izi interview nga futu bagoba bugobi mwana kati gwe kasajja gwe ka Chameleone manya ogwa ngambi kankuwe muko bukwa badde ndabanga wagwa kankuyambe nkogereko bogezo mbese nakogerako kwogwe tulisha mudo nyo jendi kati buli muntu ali eyo en order detect order mubasangira obawa tano mubasikirewo emburuka zona byebyo nno munnange ate ebikyagenda mu maaso omuliro munnange ate gukyagenda mu maaso wali okwetoola munnange ate social media. Ku side yemu wabaddewo ko wali akatambi nako munnange akabadde kafuse ettabbu aka Dr. Jose Chameleone. By the way tabadde mukakkamu mu katambi kano tabadde mukakkamu nakamu bambi nga boogezako okulaba akatambi ako. Oyina ebizibu byo face your fears tunule byotya bitunuulire lekera okutunuza ffe tutya oyina byotya empologoma ekutunuulidde okanula amaaso oyamba danda weya pusirem bomboletya amazigo wano oyina ebizibu byo face your fears tunule byotya bitunuulire lekera okutunuza ffe tutya oyina byotya empologoma ekutunuulidde okanula amaaso oyamba danda weya pusirem bomboka. Byebyo nno munnange bikyagenda mu maaso okwetoolola okusaanikira munnange ate social media naye nno ajjukira nti nno nakusuubiza ne nkugamba nti nja kubanga nkuwa update yonna enaafaayo munnange wakati wa Alien Skin kw'ossa ate ne Dr. Jose Chameleone. Kakati nno ku side yemu Palaso wali abaddekoko ne muganda we mbakyekinzeeko babaddeko eruuyi wano nga boogezako okulaba just nga bali mu kutwayirizaamu munnange ate kadde era nga ku side yemu mwana mulenzi oyo Chameleone abadde yakavaayoko n'alaga emmotoka
by the way gy'abadde ayingizaawo era nga bw'obanga weegendereza akatambi ako Chameleone abadde ali mu kulaga muganda we emmotoka ku ssimu gy'abadde akutte mu ngalo nga bw'ogezako okulaba akatambi ako. He's not just an ordinary artist. He's a brother, he's a friend, he's a mentor, he's a leader, but most importantly, he's the king of the East. He's not just an ordinary artist. He's a brother, he's a friend, he's a mentor, he's a leader, but most importantly, he's the king of the East. Yoyo nno munnange Dr. Jose Chameleone Kosate ne Palaso. Weebityo nno munnange ate weebikyali esayidi eyo nja kubanga ku update yonna enaafaayo. Gwe kakasa nti nno osubscribinga Kosate n'okulakinga video. Nzikiriza ngenda kubeera nga nkomawoko mu maaso awo n'ebirala.